Abatemu abatannategereka bazinze ekyalo Sembule B Kabowa mu Gombola e Lubaga bakidde omwana bamusse ne bakulita n'ebitundu ebimu eby'omubiri. Abatuuze bakeredde mu nsise y'amaanyi era abadde bakedde ku mirimu gyabwe be bagudde ku mulambo gw'omwana oyo nga bagutemyeko omukono n'okugulu. Omwana yatemuddwa alabika nga muwala atemera mu myaka nga ena egy'obukulu nga olwamaze okumutta omulambo baagusibye mu kikutiya omwana oyo ne bagusula mu kitundu. Abatuuze batebereza nti abassa omwana oyo bandibanga balinamu ebikolwa eby'ekirogo ng'oba oliawo ebitundu by'omwana eby'omubiri byatwaliddwa mu ndagu. Abamu ku bakulembeze b'e Kabowa abatuuse mu kifo ekyawali omulambo beesisiwadde nnyo olw'ekyo kye balabye. Nze Male Patrick Njuki, kansala akiikira abantu b'e Kabowa wano mu Sembule B. Tufunye ekikangabwa atusanze omulambo gw'omwana omuto nga bagusudde wano ku mwala wano ewa Kalungi mu Nalukolongo Chano nga bamutemyeko omukono n'okugulu. Then ne wano ku bulago nga bamusazeeko. So tugezezaako contactinga police neera omulambo gw'omwana gukyaliwo wano. Ebyo byo tebiriiwo okugulu n'omukono naye ekiwuduwudu kyo kikyaliwo wano muwala. Police tubategeezezza osi wankulu ku bulaga bano atugamba bali mu kkubo kabajje. So wano we tukyali. Watukoledde amawulire gano nga poliisi badde tennatuuka mu kifo agudde emitawaana. Minisitule y'ebyobulamu erabudde banayuganda abali ku nsala eyawula Uganda ne Democratic Republic of Congo obutamala gasenza yadde okubuddamya bannansi ba Congo abazzeemu okwesogga Uganda olw'entalo ezitudde enkundi ewaabwe okwewala okusaasaanya endwadde zinnamutta. Kididde bannansi ba Congo abawedde ddala okudduka ewaabwe ne beesogga Uganda nga beeteggula okulwanagana okwabaluseewo wakati w'abamawanga abiri ab'omuliraano abatali makambugu abalendu n'abageegere. Ababuddami bano baddukidde ku bwato obwabasabazza ku nnyanja Mutanzige era batuukidde mu disitulikiti y'Ekikuube ku mwalo gw'Essonga mu Gombola y'Ekyangwari. Olutalo wakati w'abalendu n'abageegere lwatandise ku ntandikwa ya wiiki eno era nga vaayo gagamba nti Abakongo abaakasala okwesogga Uganda mu nnaku esatu eziyise kaakano bakunukkiriza 200. Bano okusinga baana n'abakazi bavudde mu disitulikiti y'e Bunya ekiri mu ssaza ly'e Ituri. Ab'obuyinza eruddeyo bategeezezza nti abantu bano babakuŋŋaanyiriza mu kifo ekiyitibwa Sebigolo bwe batuukira bwe banaggyibwa batwalibwe mu nkambi y'ababundabunda ya Kyangwari. Wabula minisitule y'ebyobulamu egambye nti okutya okuliwo kuli nti abantu abamu abava e Congo abamu balina banywanyi baabwe Uganda nga kijja kuba kya bulabe nnyo okubayisa mu bukubo obukyamu obutamanyiddwa ne babuddamya mu mpya zaabwe ekintu eky'obulabe nnyo. Dr. Daniel Kyabayinza akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obujjanjabi by'olukale mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti singa kino tekifiibwako mu bwangu kiyinza okuleetera Uganda obuzibu. Bundabunda abamu balinayo abantu baabwe bayinza okubasizaako babugamya mu bukyamu naye babatwale mu bifo ebitegekateekeddwa. Naye era abasinga bajja nga si bageme obulwadde nga COVID ne muyingire no mu Uganda nga ffe abantu twabagema dda nga bo si bageme. N'olwekyo bayinza okuleetayo obulwadde ng'obwa COVID obutannaggwaawo corona. Naye ekitali ekyo tetusaanye kutereka abantu mu community zaffe ezitategedde ate nga tebawandiikiddwa bulungi. Bayinza okujja n'ebizibu tetwagala kudda mu bizibu bye twakavaamu. Dr. Kyabayinza mu ngeri emu agambye nti tebalina kweraliikira kw'amaanyi okuva ku bannansi singa bayingira nga bayitira mu makubo amatuufu. Tumanyi nti entalo zireetera abantu okutambula naye ate era abantu batambula n'ebizibu byabwe byonna n'endwadde te bajja ne beegatta ku Uganda ne batuuka mu kitundu omutali malwaliro bulungi bakozesa services z'amalwaliro gonna eddagala lijja kuggwaawo tulina okwongerayo amalagala mu malwaliro kubanga ng'enteekateeka ya Uganda nti n'ababundabunda bakkirizibwa okugenda okukozesa services ezo kati twesanga ng'ebyokukozesa biggwaawo mangu naye e Congo teri Ebola essaawa eno era tetuli beeraliikirivu nti balina obulwadde obubalukawo bwe tuyinza okweraliikirira naye obayinza okujja ne bagwa mu bifo kati ngaffe mu Uganda omusujja gw'ensiri gubadde mungi kati ne gubagwamu tulina nabo bateekateekera baleme kufuna bulwadde bayinza kusanga mu bitundu ebitali biteeketeeke kubeeramu babundabunda kirwaki balina okuyita mu transit camps. Emyaka giweze ng'abantu bano abalendu n'abageegere ab'okumuliraano bafuna obutakkaanya era entalo zaabwe okusinga zeetoolera nnyo ku nkaayana z'ettaka. Ng'ekisaakaate ky'e Naabagereka kiyingidde olunaku olw'ekkumi leero
abazadde baweereddwa omukisa ne balambula abasaakaate era baweereddwa obudde ne banyumyako nabo ng'abazadde balabudwa bakomye obukambwe obususse eri abaana. Omusasi waffe Marjorie Mpanga Kiita alina ebisingawo. Olwaliro abazadde baweereddwa akadde okunyumyamu n'abaana baabwe era omukungu Rashid Lukwago nga ye ssaabagunjuzi w'ekisaakaate ategeezezza nti abazadde bangi mu maka bakozesa obukambwe eri abaana, kyagamba nti tekiyamba mu kugunjula baana era akalatidde abazadde okuteekawo enkolagana n'abaana baabwe naddala abatandise okuvubuka kibayambe okweyabiza abazadde ku biki bye basanga mu bulamu nga tebalina kutya. Abaana okuva ku myaka 15 mpaka 18 tukitwala abantu bakulu ddala nga tekyetaaga kumubuggolera kumusuna amatu. Omwana twagala kulaga bazadde nti omwana osobola okumutumanga mukulu munno wadde oba muzadde neno omugamba n'ekyama kye kitonotono mwana wange nti bayija kuzimba wano naye olaba otataataata oteekawo kino. So n'okulaga abazadde nti ekisaakaate si kuggalira baana si kkomera wabula kiyabbeeyi nti abaana basanyuse abazadde basanyuse tubaddemu n'akadde ne butuloko n'abaana baabwe. Omukungu Rashid Lukwago ategeezezza nti mu kiseera kino essira bayitaddemu kunyweza nnyingo y'abuntu bulamu mu baana. Omwana okwerowoozaako mu bulamu obw'ensi, omwana atunuulira ate ennyingo z'obuntu bulamu, alina ensonyi, afaayo okubalala, mukulembeze, asobola okugyawo ekipapulaawo ng'oli akisuddewo, oba wabeera mu takisi ng'amaze okunywa sooda, akasuka bukasuwa bweru, nga yekka yeevuga, obuliri abwala yekka, bw'otabaawo temweraliikirira. Abamu ku bazadde nga bakulembeddwa mu mwesigwa Henry owa Solomon's Choir batendereza Maama Nnaabagereka okuteekawo ekisaakaate kubanga bannaddiini wamu n'abasomesa mu masomero bakoze ogwabwe naye ensonga y'obuntu bulamu ebadde esuuliddwa mu gguluka wabula nga kati ekisaakaate kiyambye nnyo okugikomyawo. Abantu basomeseza eddiini, basomeseza ebyobufuzi, basomeseza ebikolwa by'engeri endala zonna ebifuula omuntu okubeera oba oliawo omulungi. Naye ekigambo kye bayita obuntu bulamu buli lunaku kyeyongera kusereba. Nsaba abazadde bonna abali eyo kyofunayo kinene okusinga ku ssente z'oteekayo z'olowooza nti nnyingi. Olw'ensonga njagala okwebaza Ssaabasajja Nnaabagerekamu n'Obwakabaka olw'okukola enteekateeka ennungi ey'okugunjula emiti emito. Bwe njogeddeko naye olunaku olwaleero tugenzeyo ne interactinga nabo andagidde ddala nti ayize ebyemikono afunye emikwano. Kurashnyana 8 katonyeze 8 sebyesa y'obujjajja nze Kiita Marjorie Mpanga emukono kyaggwe. Poliisi mu kampani emirala ekutte omukazi Susan Kaitesi agiyambeko mu kunoonyereza ku nfa y'abantu ababiri abafiiridde mu nnyumba gy'apangisa. Omutawaana gwagudde Jinja Kalooli mu divisioni Nabweru ku Lwokuna olwa Ssabbiiti eno nga yaleeseewo akabuuza abantu babiri omu ategerekese nga Kajjumba wa myaka 27 ne munne Patricia wa myaka 24 baafiiridde mu muliro ogwakutte omuzigo gwa Kaitesi gwe babadde bakyaliddeko. Nnyini mayumba okwagudde omutawaana guno Grace Ssanyu ategeezza poliisi nti ennyumba zirina ebikozesebwa okulwanyisa omuliro era yewuunyizza engeri abantu bano gye baafiiridde mu nnyumba ye. Poliisi mu kwaza ennyumba omwafiiridde abantu abo ezudde nti ekyuma ekikozesebwa okufumba ekya gaasi kibadde mu mbeera nnungi ekyongedde okuleetawo ebibuuzo bingi ku nfa y'abantu abo ababiri. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirala Loko Yeesigira ategeezza nti okunoonyereza ku nfa y'abantu abo kukyagera mu maaso kwe kusaba abamanyi amayitire g'abagenzi bagende mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu e Mulago bakwasibwe abantu baabwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Mukyuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Paalamenti erina eddembe okutuula mu nkukutu nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Amateeka agalungamya entambuza y'emirimu mu Parliament oba rules of procedure gawa omukubiriza olukiiko olwo speaker oba omumyuka we obuyinza singa abeera asabiddwa ababaka ba Parliament ne bakkiriza okutuuza Parliament mu ngeri gy'oyinza okuyita ey'enkukutu oba nga bagobye bannamawulire bonna n'abantu abatali babaka ba Parliament bonna. Era speaker bw'aba afunye okusaba kuno okuva mu mubaka n'akikubako akalulu ne kiyita baba balina okufulumya abantu bonna abatali babaka ba Parliament olukiiko era n'ebyo ebiteesezeddwako mu lutuulo olw'enkukutu oba olw'omukasirise tebikkirizibwa kwogerebwa mubaka yenna
okujjako omukubiriza w'olukiiko yekka. Omusumba w'essaza ly'e Masaka erya Eklezia Kitaffe mu Katonda Severus Jumba gumbudde nnyo ab'endimbika mu ddiini ne basaanyawo obuwangwa n'ennono kwe kukikaatiriza nti ebyaffe bingi eddiini yabisangawo era birina okukuumibwa. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior y'abirina. Mu bubaka bwe Bishop Jumba bw'atisse Reverend Father Segawa Paulo mu mmisa ey'okwabya olumbe lwa munna DP eyali ssentebe wa DP eyasookera ddala mu disitulikiti y'e Bukomansimbi omugenzi Ssekibala Joseph wali ekawoko mu gombola y'e Butenga. Omusumba agambye nti ebintu ng'embugo byambalo bya wano, endeku, amafumu n'ebirala byonna bintu bya wano, nga kale ababiyita ebya sitaani be bakyamu. Abavubuka n'abalala bwe bawakanira emumbo gy'emmere, omubbo gw'emmere n'endirako enkoko, akadomola ka walagi, ebifaana bwe bityo situbirindiridde mumwe mwenna muba mwonoona linnya. Kiwanuka n'abalala mubeere baweereza, mukolerere obumu, unity, okwegatta gemaanyi. Bo bannabyabufuzi omugenzi be yawandako eddusu ery'obuzadde mu by'obufuzi nga bakulembeddwamu omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo, ewe Kalungu Joseph Sewungu, ssentebe wa Bukomansimbi Nyenje Fred Kayira n'abalala bagambye nti munnankyukakyuka oyo yabaleera. Era omubaka Kayemba Solo yayogedde ku lwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyakyalako naye mu maka ga Ssekibala. Ebigabega byabwe kwe twayimirira bwe tuti era kwe tuyimiridde ffe naddala abapya abazze ku maanyi gaabwe kwe tuyimirira ntusobola okweyongerayo okwongerayo enjiri y'enkyukakyuka n'okulabika nti eggwanga lyaffe lifuna emirembe. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Ekibinja ky'abannakibiina aba Forum for Democratic Change FDC basazeewo okwabulira ekibiina ekyo balangiridde nti bagenda kwegatta ku National Unity Platform NUP nti eyo gye balengedde omusana mu lugendo lwabwe lw'ebyobufuzi. Wiiki eno omu ku baali abakiise ku lukiiko olufuzi olwa FDC Habibu Buwembo nga ye yakwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Lubaga South yawandiikira ekibiina mu butongole n'akitegeeza nti asuddewo obukulu obwo ng'alumiriza nti ebikolebwa mu kibiina takyabitegeera. Kitegerekese nti ono akunze banna abasukka 50 basaze n'ab'eddiiro ng'asuubira okubanjulayo leero e Kamwokya ku kitebe kya NUP. CBS etuukiridde Habibu Buwembo nkyaleero n'akakasa nti bagenze konkona ku luggi lwa NUP. Olunaku lwa leero ne bannange betukanyiza nabo tusazeewo tugende ku gates za Nuupu e Kamwokya tukonkone then tulabe oba batugulira okubeegattako oluvannyuma lw'okubeera nga tukoze okusalawo. Ndowooza ebbaluwa yange dekulira ekifo kya NEC mu FDC n'obwamemba bwange yafunibwa era public ebadde gidisikasinga. So nina ekibinja ky'abantu abasukka mu 5 nga babadde mu struggle yaffe gye tutambuliramu era bagambye nti totuleka ssebo tugenda wamu. Kyabasa bwetuukidde abakulu mu FDC ku nsonga eyo bagaanye okugyogerako kyokka bagambye nti bano kabasooke basala eddiro n'oluvannyuma ekibiina kijja kusalawo ekyokkola. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu? Gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa handball mu Uganda ekya Uganda Handball Federation kyakasizza nti abazannyi abasinze bannaabwe okukola obulungi omwaka oguwedde 2022 bagenda kulangirirwa 17 omwezi ogujja. Emikolo egy'okulangirira abawanguzi gijja kubeera ku Silver Springs Hotel e Bugoloobi era abazannyi abalenzi n'abobuwala bagenda kulondebwamu abawanguzi okuli n'abatendesi ne baddifali. Abazannyi abavuganya ku ngule y'omukazi asinze okuzanya handball kwe kuli Stella Akong ne Doreen Ondoa, abaklabu ya Police Lilian Achola ne Shakira Bako, Abandege University gatako Patience Damulira owa Kawanda SS.
abavuganya ku ngule ey'omutendesi asinze okutendeka ttiimu z'abakazi kuliko Henry Achidre Owandege University, Fred Ayet owa Kawanda SS, Ahmed Bazanye owa Victoria University ne Frank Semuju owa poliisi n'ebifo ebirala. Bannaffe ag'essaawa zino kangawumbe mbufunze. Abatemu abatannategeerekeka bazinze ekyalo Ssembule eby'Ekabowa mu ggombolola Lubaga bakidde omwana bamusse ne bakulita n'ebitundu by'ebimu eby'omubiri. Minisitule by'obulamu erabudde bannayuganda abali ku nsalo eyawula Uganda ne Democratic Republic of Congo obutamala gasenza n'okubudamya bannansi ba Congo abazzeemu okwesoga Uganda nga badduka entalo. Poliisi mu Kampala n'emijaana ekutte omukazi Susan Kaitesa giyambeko mu kunoonyereza ku nfa y'abantu babiri abaafiiridde mu nnyumba gy'apangisa nga kigambibwa nti baayidde muliro. Ge mawulire enkyaleero agundegunde omuterega.